Nkwaniriza nnyo ona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiidde olwazza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina ziwa amuza kyeyune abangi bamuyita Rasta Baga tugenda kwogera ebigambo ne Rasta ku nsonga eziriwo olunaku olwaleero Rasta buuza abantu. Blessings all over Ras Guide, Ras Bag, Jatu Guiding and program ya leero mbabuuzaako omusajja w'omugeto omusajja w'omudipe nansana gye nfukutuka mwebale kubeerayo abafollowing abatwagala alongside abatuwagira mwenna blessings ku 0703511589 in the same manner program ya kabi yaman kale tugenda kutambula bwe tutyo olunaku olwaleero ne Rasta twali tulina obeera naye olunaku yadde lwaleero lina balwa ggulu olwokubiri nene nekigaanamukko kasatu katumufunye olwaleero ebiriwo bingi ebyanita mongi cabinet mpulira mbu abadde ba minister tebakyava kubasawo baganda na kuba pastor kati baagala buntebe buli omu ayagala kudda n'abantu tebakyasagamba bali tebakyakwata n'amasimu tebakyayagala mmanya naye batuufu kuki banasooka kwerwanako ekisoboka egiba mitima mubize nakugamba abantu 5 abantu 7 tugeze oba abantu 7 mirundi ebiri kuza state cabinet waliwo cabinet ba state minister neba cabinet minister bonna muli obagatta nga bali 5 we justice be basinga obungi mu Uganda basinga otegeera obadde emyaka 10-15 abi naye okyali kubaganga mbo yagala bakuze mbwa minister ba ogende sebo abatana abaina kyakedi kyecha yakatiyatandika mwe buzibu kyo bala ba system yaffe tugisse okulowooza nti buli atuuka tayagala kuseeseetuka banaye muveewoko si mubize ne mama Nabbanja saagala akomewo tumale mukaddiizaawo mbwa prime minister tuke tumanye nti alina supu si mubi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga obulungi bwaliko obulaba kyengezaako kugamba tetumala kumenya muntu watukira ku limelight tumuwummuze naye buli omuntu wemekawo omuntu amala kufa naggwamu ensa oba otegedde my logic mulimu abakyali abaana abato kati Bannyamutoolo ate toyogera naye ku Nnyamutoolo twogera abakozi ba mirimu ng'ogamba Nnyamutoolo tujja mmulaba oluvannyuma bamuteeke mu ministry naawe etegeerekeka eminisitule gyalimu omanye ebinuloozo maki kitegeeza ng'akozeewo kaki bali bankubidde amasasi oba wa ebyo talina nze byatasobola na biŋŋamba ebyo talina kyaŋŋamba nze ate mu energy resource gwendabwa mpozi nankabirwa oba naye saagala akomewo long time obadde mu cabinet mami nankabirwa gendako mu commission gendako omentalinga abalala kyekiringa ne parliament myaka 2 mnambozi simanyi baani mulemeddeyo nakati era okomawo si mu bubize sika nti tubanyigirize bafulume naye kyengezaako okugamba naye mugwa ku basawo bannaye mukkirize nammwe musenseetuke gwolimala kaddiiraawo babategulira eddala akasente akawera era essaawa zino jjajja jjuju oba olina gwokutte mukube ate muwe eddagala nga funga terikola kati very good kati okimanyi owakadaaga alina akawumbi owakadaaga alina wano akawumbi kati ne bwagamba mama kadaaga atambula obukunya atambula kuba yamulaga nze nakkoledde kati jjajja jjuju yenna ng'olina gwokutte layini newonkuba akawumbi ate mukuba olemena muzza banaye nedda tukkirize buli shafo tekitegeeza nze bankomyewo baleeteko omulago bakuzizeeko wali ebifo bingi mu gavumenti ebitalabika mulimu n'abalungi obuli kati policies nga mukwano gwa mama Nabbanja okimanyi tujja mu prime minister's office lwako mu Uganda twalookinga tulinamu erimu ze embeera president wa prime minister ate sikola mu kifo kirala obimanyi ebyo Israeli prime minister wa Israeli kimanyi asobola ate ofuuka minister newone Uganda mama Nabbanja genda okugumuleko gender social labor gender and social development otegedde ministry baba mukkiriza nnyo abadde saa minister ndowooza otegedde kyeŋŋambye nti mmwe temukkiriza nti wemaaso avinze eri kampeereze wano genda babbaga Nabbanja ye bali mwongedde ekisanja kyekyo tebatungi si mu bubi nze wamamu notagene sima my mama naye the logic is tumale kujjamize tulyoke tukuseeseetule yakafuga ekisanja kimu nga nedda tusooke tukkirize bamwongere ekisanja ekirala kimu akole emirimu actually afuze ebisanja ebi obadde okimanyi afuze bibiri ekisanja kimu ngamba nga saa minisita bibiri buuza lwaki okimanyi byo cabinet ebeera yebiri kitundu ebitunda bakola lishafo ekiza bo mu cabinet mu setting yaabwe yabadde yegikwa abataakoma mu lishafo eyaggwa naye ku luno ajja kukomawo sifuddeeyo naye ze kyensaba bannaye tuseeseetukeko abala tuleke emikisa baana beka abasomi abazzaawo mama Nabbanja yava mbwa prime minister sobeki amini mubwa RDC bameka abayise yali mobilize okuva ku kyala no problem bameka jogaye bameka baterandiza tuuka wano ze kinsawe tuwanga tuli mu transition abantu abamu era nso mu kubaga tuteeko kye tuita League of Elders sakagambako
oba council of elders oba seniors ateka libeera ne bijjawano nedda sigamba supreme leadership and what aba abantu betuwa ekitiibwa ojjukira mwezi nsizabaza abasajja abo abakula mu betwegomba abazungu waliwo bayita ba senior citizens abati simanya batasasula transport costs kyetugamba naffe tuneyo class y'aba abantu nga baweebwa ekitiibwa bayina endabo gye tubalabamu naye si kumala musoosotola naggwamu supu ne tulowooza nti musindike mu kifo kiri gye tugenda omusindika nga tuli mu muvuma buvumi olw'ensonga wali tulina bye twamulaba essaawa zino super prime minister ayinza kugenda ne tumuwa ekitiibwa super prime minister era bamuwa ekitiibwa kimu ngamba ayinza kugenda ne tumuwa ekitiibwa amama mbawazi nga mwambala nga yamala twamala laba nti kati akyayinansa super aweddemu otegedde Gilbert Bukenya nakati aliridda naye waliwo amwoge ali mu bibiro bya ntobazi ali kakiri ngamba mu gavumenti ali muntu awa advisor ku bya butonde bwansi ndowooza otege naye ani akyamuliko olw'ensonga twamulinda mbu n'afuluma nga ensa pepepe kyensaba nti bannange nammwe abakyagwa ku nkonge nti muleme fuluma muleme mukkirize tebabatondera kubeera mu gavumenti obalaba babafulumya bakaaba bubi ojjukira yajja mu palamenti ng'asaba ekisanja kimu lutamaguzi ku kyokwenda gamba abantu bansabye ekyokusatu abantu bwe baamufulumya ate n'akaaba nti naye nedda gojjolooza ogenda ffe n'abali mu kabineti byebwe balimu era minisita balamu naye mmulabulira wano mweteeketeeke nga bukyali kye ŋŋamba namwe muleme tuuka after yazo otandike abo bonna bagenda kudda mufulume mu cabinet mufulume tuli mu transition omaze emyaka 4 General Moses Ali Kajjambo nkutumiddeko nga tukyazaabo mu cabinet tolondamu tekirina ku bukadde naye kiri ku service newewerezaako emyaka egi vaawo abalala bajje lwaki ku Moses Ali onyenyezza omutwe ate ku balala opima bonna nze bagende waliwo minisita omulala gwe baŋŋamba ye mwebesa owatwalizimu wa trade aliwo oyo oba Henry Mwebesa oba Sam Henry Mwebesa bwe yajja mu kakiiko ka palamenti akakosase ne bamubuuza watugamba ogenda kugobakulira ekitongole ekya UNBS akikulira National Bureau of Standards n'abagamba namugoba dda naye nga kyali gyali ate nga gyalinga naye aze mu kakiiko ali awo nawe wamugoba kati otandise okukkiriza byeŋŋamba omusajja akyaliyo nti wuuno aliwa oyawazze abasajja bagafudde maka gaabwe binifo bifuula byabwe kyobola batuuka nga mu the state and the state is kati banabbanja baaki yabeetaaga nabbanja amajegere wamama nabbanja seseetukamuddeko ewala nze toŋŋamba abantu bonna be baliwo bokka mu ggwanga Uganda pero yeyina ekigaali mbadde pero yeyabaakinga abo babbalamu siwe kiri nze nterinayo ekigaali kyakisobola leeta ejja leeta yawo bakabanda bayinza obbawo naye tufulumyemu abamba naye abantu balemedde mu kabinenti eba bali awo nkutumiddeko baladisi omanyi baladisi nabo bali awo naye Kadaga Museveni yamuga yitagenda muwa bwa minisita lwaki yamuga agenda kufuna awalala wamuteeka very good lwaki Kadaga yekka anti n'abafaanana abo era tajjabbawo bonna ne bakyaliibo wadde oganya obbaatula nabo babaseeseetuleko myaka 5 oli mu kabinenti olinga agamba gwe wasasula kakati baga NUP ne omanyi ti NUP yayingidde olwokaano lwa speaker nabawulidde nga batumalira obudde nabawulidde naye ate bamala budde bukigamba special yonna balina ogyotryzinga balina ogikozesa abo beetaabi omanyi omwetaabi abeetabyemu just participants naye Paul omwiru agenda kukola ki obululu 48 buyinaawo ani yagamba nti obululu 48 bwa NUP anti be babaka who told you bwe bataba bafuna babasamuninge obadde bwetujokola eminutu tunagikola kijasi mpozi nga bwobadde ekiteeso nti bwe batawaayo bululu 48 babasamuninge naye nze kyemmanyi okulonda okwagwa kwali kutya okwa sipiika okwanite ojjukira olanya ne Kadaga bwe balwanagana bwe batuuka kuwa deputy speaker yabakola atya ate ye yayola buyuzi kifiizi oyo namba za amonge kuba deputy speaker zaali nyingi osinga olanya ne Kadaga bwe balwana then bwe tuzze mu house ebaddemu n'aba opposition ojjukira yakaba sale bwe yatuuka ku parliament yakola ati sawa zino namba n'agenda ku parliament nga talina appointment bamutwala nga tali kyengezaako okulaga wali abo abali mu NUP bwe tugamba abayiwawo omubiri nga balina gwe baguyirawo nga tebaguyirawo NUP nga tebaguyirawo NUP kati Paulo Mwera asobola okukola ayina enjalo gy'asobola okukola mu lesi y'obwa speaker
Paulo Mwiro okufuuka speaker wa parliament pozinga project Kyankwanzi, project Kapeeka, project plot 1. Kisoboka. Ati gambi singa. Na okwatwa kwa speaker. Atakuteeka wembeera ne akalutwagala akalwa kalimu obunkenke. Mau ya yinzo teka obo ende. Aina abaka mukaaga. Asikya ababaka. Kya influence. Gwe towesiba ku babaka. Nkugambye ababaka abasinga siba eki. Who votes ani alonda? Anti ababaka kingamba abasinga sibe NUP abo. Nenga balina tikiti ye NUP. Nenga abajuka twayogera kazigo ke nale mokera bidde. Akazigo ke nale mbeba abana abasinga sibe eyo. Just baliyo symbolically nti be NUP. Nenga secondly lwaza genda teka ombera yonna. NRM ina abantu 370 mu basatu wemba siwunzi ababaka independent ina nkaga mu 8 tulina budde bwa bitano na notice somewhere independent ina nkaga mu 8 NUP bali nkaga ana mu 8 wana moment rest in peace na Kimuli katugenda kulonda era ajja kujivayo tulabe no matter then FDC inandozanga 12 anti einomu PFF besije aina babiri ani omula UPC ndoze ina yobanga bano babatano FDC ojogedde njogedde I mean DP ojogedde DP jebeje badensebyo kati DP ina mukaga. Now when we come to numbers, who owns these numbers? First and foremost NRM enolita candidate wayo baina bisatu nsanvumu gwe naleta yenna acha ina bisatu nsanvumu atenga bo baina amanya akakola kiri kyogambe NUP mbwegano bawa okuwa candidate wayo akaluba mu summoning ate NRM yinaga amanya gisolo summoning MP wayo ngaganya owagira Owendi upya so okugenda na mampati n'aganda. Ya musamoni nga n'aganda ogenda kushika. N'aganda ogenda era nakugamba lwe bamala okuwangula. Kati bali ana munana teeka waaga njagala bakubenga meeting ku kitebi nga tutambula ndo babiba nkaba n'akiikanga. Bwe weranga ana munana nga nkuwe ekirabo manyize mu biga bandimmo. Nye birabo kibi wali ogabye. Sia. Boyagala sente nkuwe sente. Nyengo tegete kyengamba. So mumbere. Nti bwe kijja ku ba speakership bolu mwiru tolinawo kibiina ekyo byobufuzi ekirina amaanyi ku opposition esawa space akamawulire wategedde naye bwe tugamba in numbers kembadde nkulaga numbers zaani NRM tesobola kuwa muntu ye ne Museveni yakyogerako ennaku ezo twabyogerako nkumawu noka NRM tesobola kuwa muntu atali wa NRM kadi mawu biveemu obotege mawu ye yakitadde nemba wagamba yazema ava kutaka mu kokasi yazema atokolaga mbu naye anita kavudde tewamulide ng'aliwa amaanyi mbo ani yali amaanyi ndi kasiringi yawa ye wakiseke esobola otikka loziro yisi nga ye alinga akolake kwasese tuddono kakati nange nzizeemu ofuna naye still up tukyakyogera kati nti mawu toyinaawo vote lwasonga NRM erina namba zetusobola kuwa muntu atali wa party card Sema president namuganzo je twagamba go UK mu independent. Now numbers wizo 370 ZNRM. Independent bafo bamanyi bayizo okwandoza babiri wa basatu. Abali independent dala. Ate ba independent oba opposition leaning. Obera ku leaning wona wono so bako NRM. Che gama out of the 68 balinga babiri wa basatu. Abali ninga opposition bawera basatu. Bameka ndozo ina yewe webuza. Anzo beranga Ombaka parliament Gerard Karuhanga owa ANT ali ininga ku ANT ne independent then the majority of the independent where are they NRM very good tusose majority ya NRM tulitaba independent kane tugenda mu bine bibine ebirala bye tuyita good party bad party obijuga good DP bad DP good FDC bad FDC kati good FDC bad FDC bo be yaula olina agereze bad FDC mjojo kumpita bad FDC kasinze ndi PFF Oyo tukiriza nti yewo opposition yewo opposition mutufu then good FDC no how sure yunte 12 bano bani very good ono tubagase kuba independent nebisatu mu abe NRM ne tujja ku mawu bali bameka wanga mawa ina mukaga naye kati asema mala tebasa mulonda very good bani olwo NRM bali liningi kyoga basolonda NUP mawu ngeri obotegedde kyenkulaze ndipo kijja ku numbers mawu yali badetereta candidate naye kama tuli mabega wa mawu twayogera lino tugamba nti NUP yajja kuwa bisabu kuba buli aliwa inamu kumsa so tusobola kuwa muntu yenna mukisa naye kwega weminnemera afazali mbyonoone naye bateyinawo kitu yiwa ffenna kiremya so kati ensonga lwaki yaganye okuwagira omuntu nga mawu yaganye okuwagira nga namuganza because namuganza teyagira ku independent naye nale mulini ngyo yeto sa muwagira then kyonna kye kiri yaganye lwasonga naye yeewulyambu eyagala
ebeewo naye yazze to participate because all limelights zifalinga NRM. NRM gweneereta the majority decides it all. Ate nekulaga the majority of their members bagattako bano ba others betugaye ba good FDC ba independent ba UPC ogimanyi NRM weesonga UPC egamba ki obutegedde logic so kyonna kyekiri Paul Mwiru yazze you're welcome sir in the race tusanyisa okukulaba mu kagangangabe mu lugendo naye toyina bululu agenda kwetabamu bwetabi and I'm telling you tuyinza noswalira wano ne Mauna amusinga Nema wa musinga atabe nipi baba binyo abakane mu munana kitakyaliwo wano mu kanso zino kisanja kino ekiwedde kanso zalingazi kanso zabanga zijja ne waffe wakiso wano bine ya Nansa jwa tuli mu Wakiso district bye byabanga nga how the majority in the house banupu nene bamaliza nga baloze WNRM wa speaker and other before kitugamba nti ate watufuluma mu parliament nga ne Mawa akusinze Mwiru ndoza mujja tegeera kitugamba akazigo because mwete mwina way forward mwaze just kweta bamu wet what is their strategy of taking the speakership mwembulira yo strategy yogana Mwiru tamanyi mulimu gwa speaker no emirimu gya speaker asobola okubona strategy ekutwaza nga onogamba nkoze kano ne kano njagala kwa speaker kyenkulaze nti WNRM rest assured for numbers go what do you rest assured of nabo basobola okuyaga bano abenRM aba independent eyo gye kimu kubita soboka ate bannaye mwegendereze season ndala guno musaayi bino bya ddala ebya Bobo nga bwe yabyogeranga bino Bobo ate muveeko Bobo nye mufere oyo mulala ali bibye niye bino season gye tulimu wano Gutoza ndi house mugenda gizanyisa mwanange nsobola kuyega bino sebo Mwiru mao bino sibyagezesa Gundi yajja kwa deputy speaker mweni UP tebandeko mumanyi Charles tebandeko wene bali munaffe mutula Nebwaje tukolanga Rwanda speaker nabanga ava mu government deputy speaker ngava ku opposition ina kuddayo mu parliament ne tukola gonna amateeka jukira ebintu ebimbe twagala wano Uganda ate bikolebwa amateeka tetulina bimenya naye constitution yaffe tulina bwe twagikola Nzatano nali nsaba ne leader of opposition onabadde namba 2 atajje mu parliament zinanga kyendaba ngeki mwawo kiri ndowooza oba kiri Kenya very good oba sort of owokubiri presidential election direct agenda mu parliament nga leader of opposition nasigala nga abantu bamwe tulayi n'ebirowoozo bye eyo namba gyaba ya representinga malaga musura naye kiri mu constitution soke tuddeyo mu constitution kyokka constitution ife tugikwatirako wa mu parliament oba tukwataganya so kyonna kikiri bano abazze kuba speaker you came to participate nete mwinaawo ekifo kiri kwoyo NRM mugwereeta yagenda owangula obwa speaker teeka wanga lwaki agenda lwaki amuwangula bino bye twogedde numbers favors kikulu jukira bino si bye electoral college musimanyi obululu ab'e Masaka baleese omwenda ab'eggulu bajja n'obuna nedda bino bya house awo menaayo 5 plus njagalako obululu neresi ndaba kati Umanya Amongi okuva we yagambye nti nkitadde Amongi wakitege nti yayogedde nti yakitadde naye ejo nagirabye message ya tweet ndaba amaziga mwa tweetingira lesi Dr. Florence yagambye nti Amongi abakusigala mu lesi yabadde ajja bawangula de Museveni yandisonze ku muntu omulala yenna ngani okuwangula Amongi neli twayogera wali ensonga za twali wano DP biki nduga nedda ngojje gwaga other factors remain constant Newe bajja abantu yanitete mumusobola. Wadetaba na kadi ya mwe. Not very good. Ne bajja independent kuba speaker kati nze amutolodo wakwali twayogera tungaba kolosofa nga twebuzabuza. Nti gwebuzabuza nnyo. Twali webuzabuza. Obala kuba wajjanga yetoke wa sabiti simanyi. Sabiti nze sirabe sikwata kutokeri abo bantu. Yadde. Kati yogera ngo muna Uganda. Kati nze amutolodi oyo mukyala speaker si yalina okujja. What deputy speaker bili abili mugumu. Yaliyo both. Very good. She came in. Chokane Jacobo Olanyamukufa era she was not the priority to be the speaker. Edogo lyako sanga lyama. Sidogo. Sidogo. Katonda. Edogo lyawe liwerekera. Kwega nebo bamulogo nga toyina bikolwa. Kazi abadde mukalaba nnyo. Nti ebikolwa byalina. Shikudu manuvo ogera bajewo nagalo tukakuseke bawanika mikono miramu kama baba yogera birabo ogera birala Museveni da yewunya nnyo museke era naye tamanyi omukazi yabasimatuka atya bulaze izo zonso nga zibadde za munda oyo omukazi n'atuka kibaye wadde wetteeka mu parliament ono nga bagenda londa nga bagenda yise etteeka nga ba MP balonda president naye ani abadde alina
house ani abadde abakutte kati naye nga byabikola because of money ndingo jeko pate NRM support kwani munda mwena babadde balaga ate abazoga ngo ndo jeko kadi singa anita abaddewo kibadde kizibu muso omuwa ekyo kibadde kizibu naye bano bamwanguyidde ne baba balina katonda si katonda abasajja nabo bagezigezi bali strategy lulina kye nakunywa naye simanyi abantu abamu bakitegera abafollowinga yendo bagiyita revolutionary movement national revolutionary movement federal national resistance council resist over what it is not the national revolutionary movement a revolution tesobola kuyimirira nga tenagguka revolution yesigaleeta etambula abali Chinese revolution bagireeta netambula paka nakati bakolagade ya singi ebibala bya revolution China naye akewunyisa president wa China Xi Jinping neta revolution yali atatawe kola tatawe yati wasajja abali mu Chinese revolution yene musindika neyo mu byalo fa naye revolution bwebe etambula ina bezaala paka kati be bali wata abaripinga ebyo byaleetebwa batandika revolution kati tuli mu revolution etasobola kumala myaka 10 miliyoni ya myaka 10 nsoba ya myaka nga 10 China eri myaka emeka bukyanga etandika kwetereza nalaba communist part of China ngejaguza ngoza lwaki Russia sawazi nerinnya ku bantu bajita Bolshevik revolution 1917 ne bajja osimanyi obwakabaka za Nicholas banyi bazazi ne bakyusa ne basetting eggwanga lye ba Stalin bakidikiteta aba abasooka Russia abo ne bakola kyewaleeta Bolshevik the revolution li esazo no bala bakurips kubibala bya revolution kati abantu omungani tebamanya nti revolution etambula yalowooza ajja kuva eri ajja atuulaawo mbwa andimi kumbe mama ojibuza Jeno Kayihura n'abaana baye balya ye revolution gendo yabesejjusa yabuka buka nakomeri nakomawo kuba yakimanya eno teina gyeraga gendo banonye Gilbert Bukenya next president to binga akoze n'akakono omujanga ayereza mukamawe wategedde nemuyisa ogendo banonye embabazi abantu kasaba nategera n'ekyo nti revolution kintu kirala bajja mmanya nti ewamu tetulina kwerijja because of one mbu sente two muwoyo principal Bobi Wine yajjira muwoyo tamanyi nti eno revolution eno sooka n'ogisoma kwera nomanya ngifiitingamu ntya yensonga lwaki abasajja nga Katumba Wamala asirisa alinga ataliwo naye nga wali atali active atakola Moses Kigongo bano bamanyi gye kiva yensonga lwaki ne bafuna ebizibu leero Kadaaga n'ekitigaali enkya Kadaaga akomawo n'age kuba amanyi kye bayita revolution esobola okumula etaddamu nawulira Kadaaga yadde yakola Kayihura nze very good njagala abantu bakijje mugamba nti gundi alina empisa ebi gavumenti edda sooka otege kye bayita revolution ng'abasajja abagivuga bagimanyi teri gwetaalya singa oleeta omutwe singa ogamba nange nali mulwanyi ne taata wange yali mulwanyi very good si byebaako ye revolution ekuuza tulagawa nti tugenda wano kulaba godize bibyo ngekujjawo kati yaleseka ono yajja tuula mu revolution eringa Mossad teina budde bwayo yajja ani kada no anite triple A yazze tuula mu revolution abasajja bayita revolution Zimbabwe bamugabe bo tebalwana independence bamala okukwata independence bayina ekintu kye bayiya yensonga lwaki ojjukira Grace Mugabe generation 40 mbufe bamyaka nakudda bakuba Mugabe saa zino obuzaaliwa simanye Grace Mugabe yali ayagala kweteekawo gendo banoonye simanyi Tindi Lissu waliwo ababali ku opposition no Morgan Shangarai bamitanga Morgan Richard Shangarai yali besijjewo eyo Mugabe abaye akafa yali adduka nabwe n'alinyenyonya akomyewo Zimbabwe amanyi mutugenda tegeka okulona engeri Mugabe gyafudde mama kumbe ekintu kirala yaseesetuka yali omumyuka yali bane mwerabide Katonda amutujjukize Munangagwa n'asembera kuba president yali omumyuka omudumizi wa police General Chiwenga najja kuba vice obotegedde revolution ekintu kye bakivuga bwe batyo ne bava bayina omujiji gwe baleeta era gwe bwove ne obo ina amaanyi manyi nga nkoleze Grace Mugabe yalina amaanyi ne obanga Bobi Wine ng'okuŋŋaanya tokitulamu baddusa Bobi Wine emisiri sazo tumubuza mzeyi what next Muhoozi am president olaba naanite am president principal absent mu class Uganda principal is absent seza principal tasobola kikwata nga kikwatawa eno revolution bwaba okukwata buyinza alina ku sideline nga nakino ekigenda mu maaso nayingira mu bano bo bwaba takiyingiddeemu alina okuguluminga time muzzukulu we Nakasato yali kwata obuyinza
naye yayagala kyamangu okuyolawo kati ekyamangu kijja mutema kye tukulaze gwe tomanyi nti eno revolution mwemugira national resistance resisting over what revolutionary movement nakati bakyatambuza movement ya revolution ani tawogerezaako okwagala ogirinyamu ba sekandi lwaki mugumu yamanya bino si byange bino bya serving a revolution osavinga abasajja novaawo ne Kadaga tomulaba yayagala mbu parliament agisobola kati nani tewana abasajja teyawasi tebamuwonye buwonye mbu tumuwonye jukira Museveni alina ekintu alina kye bayita over patience obugumikiriza alina buyitirivu ate obususse nti basoka nedakale mukwata kanaga nedda najja ne mawuli agamba ono omwana mumuleke mwana wange omwana tomulaba ebukedde yanga atongoza ebisaawe naye nga bwadde nabuza naye gundi sente ozijjawo over patience wano mu public akulaga nti mwana we era natongoza na buli kimu naye bwadde lyaga gundi gwe nno bwe yagenza olumo oliko kubyakayihula gavumenti agimaze tewali kati Museveni amutya banaye kiki lwe yakima kayihula obuza ba crime preventer abaali beeteze badduka ekikulu tebakomangawo ze waliwo lwe basokoleza kayihula mu kooti era bataano bange nabweru baali bali ba crime preventer nabujuga buli polisi yaliko ba crime preventer si basajja bakeerayo ku kooti tebabayola bakubye obusimu obusaati firi kayihula crime preventer manyi okubanga otudde mu kooti babesudde omusajja najja kanya nakkonako owaayi waliwo akuyita wabweru nawe n'ofulumya omutwe n'omulala wayi wali wakwe kati abamatolaba buli afuluma tadda naye nga bakoona kwaliko ka t-shirt gwe bayita kye bakola ne batandika okwekuba owali sako gye kasita baafuluma paka na kateri yali azizaayo omutwe mbu firi kayihula over patience ye Museveni kati ate ffe ne tulowooza nti kizibu nti musiru era kye kizibu gyali kumbe nedda is the best advantage gyalina mu byonna 221 n'omuzoganya bwotyo oba okategedde 222 n'omuddamu kuba 221 wali mbyolanya ne Kadaga then 222 n'omuddamu ebyolanya ne bano ngolanya mazo tulika then ne guno twagende Kyankwazi yali abakozi eki ojjukira mbu Seke yafulumiza ebbaluwa yali Seke mzee agenda ojutunya wati nagiyegaana nate yali eva mu Seka kati kitegeeza ono Anita Mongo yali akolaganye ne Seke yonna ngefulumiza ekibaluwa kukambi oli mukazi abadde amanuvalinga bingi kekali kenkulaze nti bw'abanga yatuuka ku level esobola obiitinga who is to be the speaker okategedde sinze nina obeera deputy naye ate naayitawo goza kyali kizibu okuba nga asobola ofulumya ebbaluwa jukira emikono gya pulezidenti kunnasa bagikima azini signature nagivuye pulezidenti mugenzi kyetugaye over patience teyamugamba nti teyamulabwisa nti oba gwe ebbaluwa yakizanya diplomatic n'abaga atugenda kuddamu revising waliwo n'obuwaayiro tujja otunuulira mama teyalaga ntagimanyi nako teyalaga ye yalaga we still have room for that ate still ntujja biraba kumbe yali ategedde this lady ali manuvadi n'atuukayo wali kati oyo ye Museveni over patience n'atuuka ekisabanga meeting yasembyeyo nga atudde wano waliwo Kadaga Anita yenyi triple ali wali banaddiini bali wali ebitongole biriwa simanyi eso ide omanyi bitonga bituddawo n'amala okunnyonnyola ensonga buli kimu intelligence netandika okunnyonnyola gamba mami tubatusaba nno you step down over speakership gwe kenyini n'okkiriza wekka nga lipooti gye bayina oyo ye Museveni kiri kye tulowooza ekyobusiru over patience ye advantage ye yeefuula asobola okwefuula nti nti nabivaako mbuze sibimanyi nabigenda mu maaso naye lwafubutuseeyo ttaano lwotegeera nti ono omusajja bulijjo bw'ati so kati kyonna kyekiri n'eno house teri ali wa opposition agenda gimutwalako taliiwo because kati kino kiralamu ate n'abadde atandise omumuzoganya y'ono gwe tugambye yalwedde yamukutteko and I'm telling you agenda kukwata kubasinga ne kubasukka kwanite sure anti weenaalemu ate bw'anaakwatiramu aba opposition nga namwe mbadde muluma kuyanite oba otegedde logic kiregeeza tugenda maiza ne house ati olinga ngamba nti Museveni ayina ekintu ekinene kyazimba nga mu bufunze enzanya yegyazanya tannatuuka ate ye si ye finisha wakyo abazukulu bayinza okimanya alina gyakirengerera eri nti ne bw'aba si muzzukulu we andi nkweze Chinese revolution naye ng'ali mu bana abaleeta revolution oba abo abakitegedde
ngawe nkola nti bana abakwata obuyinza chairman Mao Zedong bwafe China abajjanga bakwata obuyinza balina statement gye balangira ndo zali 7 ne bagamba chairman Mao was 70% right 30% wrong kitegeeza tebasserigase ya chairman naye ati tebagadde kusiba ggwanga ku ndowooza ya chairman abo bamanyi revolution nti chairman byaleeterako revolution zo zaali core points tugamba omusala omumenyamu tuba tujjawo the core of the revolution kati ino okunoonya ebyo ebigaanya okugguka mu revolution bye tuba tuteekako kuba ye mu revolution ya China yali yaddira China n'agiggala ng'ofuluma China government yeyina okusalawo gwenga ndako bweru kati bano mu 30% bala tugulewo economy yaffe omuntu asofuluma n'ayingira ne sente zitandika okwaniza ba investor abaveeri bajje wano ne market yezeeri oba otegedde logiki nti abamanyi revolution beba abasobola ogisikira ate ne bagitembeeta negguka nti ne bwali basi mwana wa Museveni naye oyo abaasomye ategedde kye bayita revolution nga ne boonojja bwoti togenda kuyomba nono abaddewo kuba abaddewo be baatandika oba kye bayita katulaba nga music waffe music naye alina kye bayita revolution nti alina gye yava najja nga akula bwakyuka so ne music gyava waali ne gyalaga kati abo abasobola osustaininga kye bayita music in the revolution otegedde music in the revolution bebo abasobola okutandika nedda wamma bakafeero bano abatandika bayimbanga bwe bati basse badduka bakafeero ne bayiya kino bakamiliyoni balagadi baani b'empololando bajjukirawo mu gihe ne bayiya bino bano Bobi Wine bagunda bo ne bayiya bino bamoze radio kati nze aliwo edirisa musuza n'abalala tuyiya ki okuggusa music ne bw'ona ova eno n'ojja owemula bwemuzibukutu bakata omaliza katikkira akugobye ojugebe baga omuziki gwabayo muli ennaku ezo nti gye gwava eri omuziki mu revolutionalizing music temwagiramu content za kuwemula gwajjamu edutainment somesa ate tusanyuse kati ne politics ne system yaffe eno bwetunga nti revolution webezze nga yaggwanga ne bw'ona ojja eri ng'olina concept endala ogiteeke mukono gwe tugajja n'ebyokuwemula biteeka mu music azimbiddwa system temwaniriza jamufulumya neno revolution nti nebwojja nga weeyita mugezo otya naye nga by'oyina bibyo osesetuka weka professor baali baseka kati tuseka oba otegedde logiki nti eno revolution abantu bakitegeere so byonna tugenda byogera ne tudde ku mwiru you have nowhere to go are you in a revolution are you an influence in the system who are you mbaka pala do you have numbers no achinedda izirwa ana munana nidda ana kwatandikira okutandika kiri okay nekyo ino manya the majority takes it all kala atandika na 8 nali mwetandika na 307 naye ate list okukakasa nti bano bonna BNRM I mean bene UP ana mu 8 balonde mwiru wakiri kale neera batawangudde kati 307 mujja kana 8 wasigala bameka kino kitulaga nti bano bonna ba NUP abindi babagundi abana mu 8 babaloze mweru katonda musasire nno nti balingaga mu 7 wa batano n'abatwalako bwa speaker owenali naye kisinga obukulu mu byonna naye bw'aba yeewulira amanyi nga bwaga nti azze kwayagala bwa speaker namuliddeko jjo ku radio emu kwe yabadde yesterday yabadde Manda akawungeezi yabadde akere ku Vision Group ene yaye nnyini bukedde nga ye akakasa nti asobola n'okulobinga mu ba other people asobola kyegamba nti mwi togenda kujja otukuwe 8 you get it jangu with the win na win win ajja kujja nayo je twagala naye bwekubulira nga nawe oyisa otutumalira budde otherwise sawa zikuba oli mutumalira budde just wasting time mwali badde mwina wemi kuyamba kani Mao sideline amisamu wano omulala ebyo binayomba ne police ponga twakatandika 2 bugu yajja people power our power nga kisinde kyokanga bali nabo people power bayine ebibiina ebitenkaniko jiba babedi bwanika PDP Liberal Party ajiseba gala Jema Sumani basalirwa ne Justice Forum eno Jema nagenda nauze ya kibalama NUP kibalama wa NRM liningi obotegedde mbe aliko musirikale ebyo bangamba no kibalama yali chali wa Paulo Muwanga bwe yali driver we babasajja bayina record so kati kyonna kye kiri Paulo Mwiru nga temunnatunyumiza ebyo simanyi naffe tujjagira bino musooke mutukakase nti you can do lobbying ne mufuna numbers bwe mumala ofuna numbers bwe kiba tekisoboka muwagire oyo opposition nga ffe twabaga lwaki temwalondayo ekibiina ekiri ku opposition
oba okategedde mubalonde temwali tagadde na Kibalama ate ndi mu kkooti n'essaawa zino kifo ky'okwesa lwaki temwawagidde oyo ali ku opposition bali muwagira ani Mau lulala si luno naye nabo bayina kati Mau mu bwangu yali badawagira bo kuba yalina 6 bo bayina na 8 eryo jogo omanyi lwaki nze liyita jogo Mau yasooka came first but yalina bameka then naita jabba wagira ate to make matters osobola wakira namanya nagakatize ngenda vuginze byange mbirekedde abe NRM nira kati Mau ne NRM baawula kuba bulinjo buli lwogera akakatiriza tulina enkolagana nani NRM yatuwadde n'akawaire goloke bagendo somere mu caucus babadde mu meeting bamuyise mu meeting kyendala bamuyise wali mu meeting Mau kyagero kira mu president nemba bali mwaddo kwa speaker neka mbuze ekibuuzo singa afeeyo mu lukuŋŋaana ng'agamba mbivuddemu NRM ebegenze betwala kyegamba mwali badde mwamuwadda ono gwe mbamuwa amaanyi ngo mali baddemu n'atafuna na kimu tiimu nnafu tegenda kuleka tiimu eri emala egatwala kikopo nedda tiimu nnafu naye tebala they don't calculate bwe buzibu kati principal ye lwaki tajja naye natandika okuyagira musajja wa Kampala principal yakwatadde ettooke erya sentali eryali abicepere ng'omugamba kujja Kampala Uganda tasobola kujja principal ajja kudda wano kubanja ababaka bano abalina olulayira balina otutwalangayo 5 to 10% ate banatandika kukwata bicepere jukira house tenatwa speaker taliyo speaker amala kulayira parliament ne consolidating omukulu n'alyoka akomawo wano n'atandika obbayita fatuwa weiko wapi akuba bukubi ntoli ne mujja naye nakugamba bali 8 tulabe bameka banaagendangayo banawera 3 kyekyo kyenninza nti wajjukira twaga bayiwawo omubiri baguyirawo ddala awo bagenda baguza kaadi kakati baba wanguza kaadi nze lwaki mbanjije wategedde ensonga lwaki ebisinga mwana abaana ababeekyanga abamu baba baguza zikaadi abalala tebaaba wa vibe omwana n'akuwa ssente ze kyokka ate ne ku ground ne yeerwanira n'akalulu n'akajja muntu oyo n'okujja ku kituuti okumuwanika obwanisiro g'abannange ono yewaffe ekyo ne kigaana nga kyagaana essaawa zino wawudde Nambooze byayogera Nambooze agamba ayayay nze nve ku mubaka owange nga sipiika alina kubeera na wange nze mubaka we kati akagudo kange tebakakubye omupiira NP yamudde ng'ayogera ebyekisibo eyinza obutamuwulira nereeta mwiru emusomooze nti tulese candidate waffe obadde oyogera naye baawedde dda ekyo kikulaga reality amazima agaddala mutuufu ave ku mutuuzeewo Nambooze ze nagamba oyo Nambooze ye Nambooze waabwe si waabwe baani benarema olina kugamba dde oyo ye luzunga ave nazadde naddenda naye akoleraani ye yakakasa buli kibiina wano mu Uganda akibaddemu ekyamaanyi si nkyukakyuka nze namaliza ne mubuuza bw'oba obibaddemu nga bw'okuŋŋanya akafayiro bo kati gwokoleraani azunga ne buli kibiina tofunangayo kiteredde si kuyinza akolera bo abatabanyi ba Museveni kwegamba teyatayo mukazigo Museveni bwizikota ya abo bannamboozi naawaliwaga kati yagambire nzeeve ku oboosi omwana wange ogomanyi security yange kati bwekyuse nze kati nedda tekisoboka mutima ne ŋŋamba nno mmwe struggle bagibabanja tetwaliwe ntugamba abantu ali mu struggle kati ali omu wayiswa mufumbiro yekka kuba ne principal ali mukulya bicepere aganye okwogera mufumbiro yekka yali mu struggle yafiirwa n'omukyala musajja wattu ali mu kkomera mumuleza ali walya naye gwe Malende wazze kulayira ayi Shamimu Malende ayi Zambali Bulasiyo Mukasa naye Zambali wawulidde akantu ke yataddemu yataddemu eddoboozi liri namudde bamuyisa nawe eddoboozi naye obudde nageza olya kokasiya ya Buganda wagiwulidde nayo ne bagabana ebifo gundi gwe kyamaani oweddoboozi Zambali alo eŋŋamba kati ani ali mu struggle wayiswa mufumbiro yekka yali mu struggle era bwafuluma bwati abane binidimutandi mufumbiro gwe mulina owo president bwa party kati yali mu struggle eyaddala kwa buli kimu kifiiriddwa kugambye obulamu bwe butabuse kati essaawa zino is isolated ani amwogera naye twabyogera tugamba abaana bano mufumbire abamu balinga abamulimbiikiriza naye linda batuuke mu ssaawa y'okulayira ogera abaana be beegaana mufumbire essaawa zino ani ayogera ku mufumbire tanu tebamulimu ye bamweyambula dda ne principal gyali anasemaje agamba ki najua Kiswahili wakwa agamba talina kyagamba ali buweze atudde agamba batuli kuki ali mbicepere bye oleete bano abasigala ku gulwa betwagamba abaddukanya ekibiina spokesperson w'ekibiina secretary general w'ekibiina lawyer w'ekibiina osaabakunzi w'ekibiina abasigala ono nga bakola ku kitebe bali kuki bannange bali mu byabwe struggle y'oliye
yekka wayisa mufumi naye twabagamba ne bageza bajjula ageza agamba mugenda kwesimbawo ku bwa president w'NUP asobola asula waabwe mu busogo bakubooli ne bamubuuza bana abaana gero babuuze Seggona musajja watu kasaya kera ku macha n'abagamba azeyoza mateeka agende mu mateeka kati lwaki olabye kituze ne kali ke tutandikidde ku lwaki abantu balinda mmala bavunza oba otegedde kati saa zino mpuuga bakati akola ki okyayagala ki go and reserve your credibility naye ogenda kutuula eyo okomye oba baagala olita ekigaali ekipya mbu simanyi mulimu kweddaabulula era sitiri bongere okukunamya mpuuga kati singa lisiyaba mwalya ssente nno ngamba abo abali mu parliament bangamba ne bakamishona abamu baali eza sako omanyi okugabana ssente za sako ya parliament kati obajja ne bakukima jangu tukutwale n'eno ngagenda tokiraba nti omwana kugwa mu nsa erimu sese tukodde wali nina ne gwenda gambye bw'obanga oli minisita nga wakwata kuzza amabaati ng'oli mu cabinet saba busabye baleme kuzza mu cabinet amabaati yagakudyega saba busabye oleme kudda mu ki bwe muleta ku bwa speaker y'omu kwali mu sikando y'amabaati sifuddeeyo naye nzotegedde view yange gye ŋŋambye nti buli yakwata ku mabaati ng'oli mu cabinet waali sene batakuzza mu cabinet kuba okusobola kuba kutono ate both ye sipiika anti gwe bagenda okuwa ate bannamulonda nze tonfuulira NRM yaleese both egenda muleeta onaayogera ki kabamuleete kale tumwogereko kabamuleete tumwogereko tugenda tuka ku Sande mande balonda mande 25 tuka Sande nga kandeeti we NRM bamulangiridde yes nga tugenda tulonda naye logic lwaki nkirese kiri nti buli eyakwateza eyali akumabati yaliko bya mu cabinet okusobola kuba kutono ndi bwe bawali amabati naye ne batakuzza mu cabinet baga abali amabati mujje oyanguwa n'osasula obo tegere bannaye ekituufu nze ngazizza naye bamaze okuddiza obwami alinuka kati wali n'amabati osibirawo ate mwaliwo n'embuzi ze baatwala n'embuzi ez'ekkalamujja nazo naziwuzi naye luli twayogera bwe kibanga kya bubbi kati abo bantu tebakoma wano obubbi buli mu ggwanga Uganda my friend jangu ku local government Mr. Authority olabe batawunikira kusimanyi baksidi oba kaawo bali sente bannanga abaana bali wali beeyagala genda ko mu judiciary genda ku secretariat wano baba tadwongo Allahumma ka okwata ku dunu gambo batuli mu nsi kyeno we stretching everywhere genda mu commissions abo ba commissioner ojalla bagenda mu bana baluba nabagaba emirimu public service kintu kidogo bwe batolina kana munsa okugenda mu hoteli tekwata mu gumanya bwe bakola abantu bawe emirimu abooluganda bakona ab'emikwano bwe kibanga kyakulyake tukkirize ate tekikomaawo kuba obulyake bugejjera ddala ate era nga bwe twayogera ku kyobulyake tukakooneko oli twagamba twawula ebintu ojugire okugulira kwe twayogera bribe n'enguzi corruption ne embezzlement twagamba obuzibu embezzling sente si nguzi corruption embezzlement kibanga kibulyake n'obukenuzi so si nguzi enguzi bwe bunondooza bwe tuwa traffic abaki for survival musawo mu ddwaliro nakubira omwana wa kayiso no wannira nakuyisaawo febe bribe we twagamba nti omugagga agenda sasula omulamuzi amusalira omusango gwe akwate sente awe OC station tugeza muteera abantu be eyo bribe nti yagulirira asasulira kyayagala asasulira service kati embezzlement bwe buzibu za sako ne zigenda baba mu luguudo na lugenda baba mu trillion and billions of money nti obuzibu Uganda si corruption is for survival mpanku wempa emuluka yesigale kukubo nawo twalira abaana amata nange nga tutte waka mpawono kuba omwana w'empiso awone nange nga tutte omugaati waka yo corruption bribe the rich takes it all wamma tusala bwotyo wamma naye obuzibu embezzlement obuyake n'obukenuzi tetuyita okubulankanya esente nnene nti oli akutta oluguudo luttafena nazirya omuntu bomwe eddwaliro lyaffe ffenna so logically ekyobuli bw'enguzi ekyobulyake n'obukenuzi tukigejjese kive ne ku house kubayo house eri bulala ekisooka ku audits the house tewatena kati eyo ye eri bulala ate eyo yetunulira ebitongole bya gavumenti byejjoogo omubbi bamuwaata empisi bagiwowooza akatale ngetekisoboka kati kyetulimu wano house bagiwa omulimu ng'ate eyo terina kalabaalaba
wabadde osinzira okubeera ng'otulabonako olwaleero Baaga tugenda kukoma wano tekirina buzibu ne bwe weegaana otya oboosi bagenda mumuwa tikiti ye NRM sinneegaana naye nze ndi wa NRM ate oboosi abaamukoledde akabaga ba Piero yu NRM tennaba kukola pronunciation yonna ku oboosi tujja kulinda NRM tugenda kukoma wano olwaleero tutandikira olunaku olulala